Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, gwe mkutu kwoli wosinzira ogenda maaso n'okuba ng'otulaba n'okutugoberera. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo n'atabukira musajja mukulu Sam Kutesa era ensonga nkugambye empanvu nnyo nnyini ddala. Kakati ye Frank Mwesije Honorable mulambirira agenze maaso n'okuba ng'ate akawangamula. Awo wennyini wenjagala tutandikire nzedde ni yakutusako ensonga ku Beyond the Newsroom. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ewali ensonga wetusinga okusimba olunwe. Tutandikireko wano ne musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Frank Mwesije agenze maaso n'okubeera nga ategeeza nti Bobi Wine ne Sam Kutesa nti oli bw'avaayo n'azimba ekkanisa efaanana bw'eti kyokka nga Bobi Wine yali mu bibye bya lakishale ani yalwanirira bannansi. Wano nno wenjagala osooka okusabira video gimpere like bw'ogiba like ojja bonkoze bulungi nnyo nnyini ddala kuba betambula netuuka kulese kinomu then atera mu ngeri y'emu gwe atanaba subscribing nga gwe munoni gwo okusosola ba videos zaffe zino nkusaba subscribing ku mukutu guno ofuna amawulire gonna nga bwe tutegateekayo ate osobola okubeera nga oba updated. Musajja mukulu ono Honorable Mwesije Frank yagenze ku mukutu gwo gwa X n'awandiika ng'agamba mbu some noob hooligans are busy attacking Honorable Sam Kutesa for building a 1.5 billion shillings church, yet their chief hooligan Bobi Wine built twice that amount on a mansion, bulletproof car and luxury boat. Not once did he build even a simple malaria clinic in Chadondo East, the very constituency he represented. Hypocrisy at its finest. Shame on all of you. Kaweddemu. Ebigambo bino bya Honorable omulamba Sam Kutesa Honorable Mwesije Frank onono yomu ku basajja edda bwe twalinga abato twagamanga nkwadde enjogeze kwogeze bamu be bano be bamu ku basajja be bayita enjogeza za General Muhoozi Kainerugaba era ono ye mubaka eyayimirira mu lukuŋŋaana olumu ng'ategeeza abantu ku nsimbi ezaali zigenze maaso n'okubbibwa n'okulya amabaati nayimirira kulaale n'agamba yali zitsise namuju something like that omubaka oyo nayimirira n'agamba nti abantu mwebale mumwongere akalulu kubanga bwabba aleeta n'alya nammwe kiwayagaliza embizzi kibuyaga asudde byali bigambo bya Frank Mwesije. Essaawa y'olwaleero akugamba mbw abamu abasirusiru banuupu abatoole bagenda maaso n'okubeera nga balumba Honorable Sam Kutesa okubeera nga azimba ekkanisa ya biliyoni 1 ne miliyoni 5 kyokka ate nga saabatooletoole waabwe omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ennyumba emmotoka etayitibwamu masasi n'eryato ery'ebbeeyi eryakabi kwoteeka beach nga bikubisaamu ensimbi zino ezazimbye ekkanisa nga tazimbangayo yadde ka clinic akambwe kati mu bitundu ebimanyikiddwa nga eby'Ekyadondo ye obuvanjuba. Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo bino byonna nga sina kyenkuwadde alina video gyakunnyonnyoleddemu n'akujjukiza nti Sam Kutesa yalabikako nnyo mu scandals nnyingi ez'okubeera nga babba ssente era ng'agamba ebyo byonna kino kyakola ekyo nti kya mugaso nnyo n'okusinga okuzimba essinzi wabula singa tuba tutaddewo amalwaliro amasomero ne gasomesa abaana n'atuwa ekyokulabirako ky'omusajja Ibrahim Traore omukulembeze omujjo wa Burkina Faso
abawalabu bavuddeyo ne bamusima emirimu gye ne bagamba tuwe ebifo tuzimbe emizikiti mu Burkina Faso wonna n'abategeeza nti ekituufu ndi musajja mu Isiraamu yandyetaaza emizikiti ne ssente ezo muzituwe tuzizimbemu amasomero kuba mu masomero omwo tusobola okussaako ku buli ssomero ne wabaawo essinzizo buli muntu n'asaba mu nzikiriza ye nga bweri bibadde bigambo bya Bobi Wine Nesamu omusajja mukulu ono Honorable Frank Mwesigi omujjukiza nti Bobi Wine bino ebintu bye yakola amakage yagakola tannatuuka ku myaka gyo oba ku bintu Sam Kutesa waakoledde nti before joining politics bino byonna ebintu byazze nabyo abadde mu lifestyle esinga oba eyakabi abadde n'amakagano agatudde kuyika 12 eri ettaka agali emagere nga galina mu town beach ye yagigula dda abadde nayo buli kimu kyalina azze nakyo politics kyemwongeddeko just ndowooza nnyinza okiyita nti kubeera nga emuwa some political powers but if not that Bobi Wine toyina kyogenda mu maaso nakubeera nga omunnyonnyola compared ku byabufuzi njagala ngene maaso n'okubeera nga nsooka okuwa video eno eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu owulire ebintu nga bwe biri kubangiro gavumenti ababiri ku mababi Sam Kutesa bannayuganda naddala abaali batukulembera mu nkyukakyuka mu kiseera ekyo ne basula amaloboozi ne bateekawo okwekalakaasa nga babanja ssente ze zaalina okuzimba amalwaliro zikole ogwa kuzimba amalwaliro so si kubbibwa Sam Kutesa ne banne nye Sam Kutesa ngali wamu n'abo banne bali muyinza basindika Sam Omara ne bamugamba agenda kakanye era crashinge era alinnye kukwekalakaasa okwo asirise n'amaloboozi gonna agali gagezaako kukayanira ebyenzijanjabi birungi era ne bamulagira aleme kubeera na kisa abeere mukambwe ennyo eri abo abagezaako okayanira enkyukakyuka lyeyakola ejjoogo lyeyakola naddala ku Dr. Kiza Besigye n'abo abaali bakola ze bayita walk to work protests bwe kityo bwe kyagenda naye wayita emyaka mitono nnyo Sam Kutesa n'alwala kansa ne Sam Omara n'alwala kansa jjukira Sam Omara yali mu myaka 6 Sam Kutesa agenda mu 8 naye Sam Kutesa kubanga ssente ez'omusolo zabbye ennyingi nga tetakwatibwako tezikozesa n'agenda e Germany gyamaze emyezi 6 ng'ajjanjabibwa ku bbeeyi ey'ekika ekya waggulu ku ssente z'omusolo empitirivu okumala emyezi 6 kiteberezebwa nti ssente zakozesezza okwejjanjaba ziyinza n'okuzimba eddwaliro naye kubanga Uganda gye tulimu Sam Kutesa n'agenda eyo mu kiseera kyekimu ebigambo bino bw'owulira oli nga byogeragamba bannabyabufuzi boogera nnyo they politicalize everything nogamba naye biwulirize oba oliawo obeeko ekyo nno kyobijjamu nkujjukiza nti okulanga naffe si mwezi weziryawo wansi ojaba nga otukolako tugende maaso n'okubanga tulanga bizinesi yo mbaagaliza nno okubeera nga ate muba abantu abaagala ennyo ensi yattu Uganda nzikiriza nkuwe vidiyo eno mu bulambalamba bwayo ogirabe nga bweri mu kiseera kyekimu ye Sam Omara nannyini kukakkanya abo abaali bakayanira ebyenzijanjaba ebirungi yali talina kyakkola Sam Omara yalina okugenda emulago mu malwaliro ago agasesebbuse era nkuba akafaananyi yali alowooza ki nga yeebase ku kitanda nga yalina okwegulira eddagala kuba teriri omudwaliro yalina okwegulira gloves abasawo bamukolako ne bagadde kuba tebasasulwa nfumitiriza ki kye yali alowooza nga ali mu kitanda ekyo ekyemulago mu ddwaliro eriwunya mu mbeera esesebbuse nga naye akiraba alina okuba yalowooza ku bye baamukozesa n'ekiseera ekyo nga yeerabiddwa nga takyalowoozebwako ng'era bwe bakola kubanga omulimu obwetaavu bwe bwali buwedde kati nga banoonyayo mulala era nga bwe kisuubirwa nti amalwaliro gaffe mafiiro Sam Omara ekyennaku n'afa ku myaka emitobe egito naye era nga bwe kisuubirwa ku bujjanjabi obulungi Sam Kutesa n'awona kansa era n'akomawo
kyawuniikiriza bannayuganda bwe yakomyewo okulaga okusiima kwe n'azimba nga kyutiiba nange kyenteeba mu ndowooza ye amalwaliro gago gasobola okulindako n'azimba kanisa wewawo twagala nnyo okutendereza Katonda ne tumanyi nti abalamu bebasobola okutendereza Katonda era twetaaga amalwaliro n'amasomero okusinga ebirala byonna. Kakati olugero terukomaawo, waliwo Sam owokusatu nga Sam Leeds oyesina munnayuganda oyo yali mulambuzi w'Ebungereza wabula yajja no mu Uganda n'afuna akabenje wabula n'asobola okuyambibwa newankubadde tewali bujjanjabi abasawo ne basobola omukolako n'asimatuka okufa era bayagenda ewaabwe n'aterera. Sam Leeds n'akomawo ng'alaba ekyobuntu bulamu okola kwe kuyamba okuzimba eddwaliro kyekyali kyetaagisa wano si munnayuganda jjukira ne n'azimba eddwaliro ku ssente ntono naye nga ddungi okusinga agaffe ge bazimba ku ssente nnyingi. Kakati ekyo kitulage abantu abatufuga kiki batulowooleza nti ne bwe bamaama amaze okutesitingako ne balaba obuzibu bwa Uganda bwe bayitamu tebagenda bawa kye beetaaga kuba tebabaagala nga muli balamu. Njagala nnyo baganda bange mbatunuulize abakulembeze abaagala ensi yaabwe nti baba nabo banaddiini. Tulina pulezidenti wa Burkina Faso gwe bayita Ibrahim Traore. Twafunye information nti abawarabu babadde baagala okumuwa ebirabo eby'emizigiti era ne bamusaba waawe bagenda okuzimba emizigiti n'emizigiti mingi nnyo. Ibrahim Traore musajja musiraamu nera yabagambye abawarabu nti mu kifo ky'emizigiti mumpeemu amasomero abantu bange basome kubeera abo abasoma kisobokera ddala buli ssomero okubaawo n'essinzizo okubaawo n'omuzikiti. Kati nno bakulembeze abaagala enkulaakulana era abaagala ensi yaabwe. So twongera okuvumirira enkola eyo n'okusingira ddala okuvumirira tekumala okuyita mwe bannayuganda naddala abavubuka okujjukira temwinaayo nsi ndala bano abatufuga babbi ne bwe bamala okutesitingako ku mbeera gye tulimu tebagenda kukola kibayamba babula bagenda kukola ekyo ekiyamba bo n'okuzibamu amaaso. Tubanja muganda waffe Edi Mutwe oba mulamu oba mufu twagala bamutuwe kuba talina musango baba bagamba alina omusango bamuleete mu kooti bawuzisibwe ng'abantu abalala. Mwebali nnyo mwebali edda abasebo ne banyabo. Nze Deni yakutuusako ensonga njagala okubeera nga nkwebaza gwatugoberedde ova gye twavudde otuuka wano tusinkane nga Mungu asiimye mbeere bulungi banywanyi mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.